bw'olabanga omuntu nga bamugambye omwezi ogujja ogenda kujja mu teekako regular n'asigala ng'alyanga w'abadde alya omwenge ng'agunywanga wanywa tagenzeeko mu kidumu singa omanya ebyewaabwe bimutambulirako tabuuse red flag tazibuuse kitegeeza oyo almost asobola okudda e Kampala. Kati bw'ojja mu zino ensi owaayo olugero nti nzize mu zino ensi nsaba kufuuka lifugi kati bakugamba wandiika lwaki osabe lwaki oyagala kubanga okubwa sinzira mu bulamu bwo kati Abasudani adduse azze wano bw'ajja wano n'agamba nziruse lwa lutalo ng'ate lweruli nga gyeruli kati bagamba biwandiike lukukwatirako wa kye baba baagala okumanya olutalo olwo gye luli e Sudan naye oli mu ddenja lukukwatirako lusobola okuba nga gye luli nga teryakufaako oli eyo weerimira teryakola ki ng'olina okukakasa toli mu ddenja. Nze namala ne ngenda mu balooya Bannayuganda andi bannalooya Bannayuganda balina advantage nnyingi nnyo lwakuba tulina obusiru tulowooza nti omuzungu yategeera kanti gambe Munnayuganda mwe baana mwe kambagambe mmwe abatanafuna mpapula looya omuzungu w'ogenda olina okuba nga ogenda kuba ye tamanyi bye muyitamu eyo ali bize wabula looya Munnayuganda amanyi w'oteeka full stop ne koma nagana nekaye mumwe mwogenda mulimi tokola Bannakenya akola bwati bagwera wali ne bagenda mu Bannakenya bahandola n'alyoka kuwa wali omuzungu. The disadvantage is tulina kino ntino mugenda mu kooti omuzungu tayogera era balooya abo teboogera looya tayogerako yadde aba asirise kati nze owange Munnayuganda yayogera emirundi egi ate ogwasooka yaboggolera oli omulamuzi namuga what are you doing neŋŋamba kati zino empapula bazinnyini bali abalamuzi balina kye bakola abamanyi wakulwaminza olugero lwonna kati agenda atwala eddakiika nga 3 ng'ali mu kwogera ku ggwe ng'avudde ku lugero asooka n'agamba n'atwala eddakiika nga 5 ng'ali mu kusomera amateeka gatwala anti amanyi wabikutte anti okulwaminga nnyo n'atandika ene kooti bweti wogitulamu okola kino ekintu tekikola kati agenda okumala byonna by'asomye nga bye wakulwaminza ekiro bigenze nedda wuliriza osabye interpreter obadde ne interpreter era njagala nnyo obe ne interpreter but however wano baba batandika balina kye bayita dimina kino kanti bayigirize baana mmwe kye bayita dimina abalamuzi bwe bakusomesa dimina osobola oyingira bwoti mu kooti omulamuzi n'akutundira bwati n'amanya nti oyo yabba kalicha yaffe tugamba tutunula muntu mu maaso ate wano kati nkuddamu wano omuntu omutunulira mu maaso wakubuuza nti amannya go gwani n'okola bwoti noddamu aba amanyi ogenda mulimba omukyogenda okwogera omulimba dimina olatoka okalese bulungi kuba wano bo baagala obooti n'omutunulamu mu maaso kati nze nambala ekkooti n'ensalako bwenti wakuba suuti wangi tomanyi nali neetegese okuddayo ngaawo nakuddayo embayi zange zonna nsinga suuti webankwata okutwala oluzirangenda n'ekkooti yange. The Answer Channel, a solution to every situation. Kaya Wisdom Official kwoli The Answer Channel kwoli mikutu ja YouTube ogenda ku mikutu gine ja YouTube ku search engine nononya The Answer Channel. The Answer Channel ginonya notekamu ekigambo DA nolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel ojja sarabu nyo kwatengo tufuna Kaya Wisdom ogenda ku YouTube channel search engine notekamu Kaye notekawo Wisdom then Official ojja kwatengo tufuna bulungi nnyo. Njagala okwebaza Bannayuganda, njagala okwebaza abantu bonna batwegattako mu ngeri emu oba endala n'okubeera nga tuli proud okubatenga emikutu gyaffe gigenda gikula buli olukya. Now tuli mu struggle y'okunoonya emitwalo 10 we tutuuse tewakyali yenza kugizaayo. Emitwalo 10 gijja kuba giweera saawa yonna
naye nga nayo weegaseeko ngo oyingide mu community gye twaganyako era gye twateesaako nti community eno eri wakati mu kunoonya lived experiences z'abantu ab'enjawulo obulamu bwe bayisamu babadde bawangaliramu etunoonya community oba tuli mu kuzimba community enoonya inspiring stories ezikuzaamu essuubi okujja ku ddaala eryo lyoliko okuteeka ku ddaala eddala community eri mu kuadoptinga n'okuyiga cultures z'abantu ab'enjawulo engeri gye babeerawo engeri gye batambuzamu obulamu n'embeera bwetyo yesterday nabaddemu omu ku mikolo gy'aba Caribbean ba Jamaican Caribbean nabadde nabo badde bali mu kukuza kye bayita in fact nabadde siberangako ku mukolo nga gwa renewal bamaze emyaka 10 mu bufumbo nga bagenda ku renewing emyaka emirala kati kiri eri omwami ono okugamba nti emyaka 10 nkukooye emyaka emirala sijja kusayininga naye bo kye bakola nti basayininga contract nti tuvuze emyaka 10 tumaze vuga emyaka 10 kati tugenda kukwata emyaka kati basayinize emyaka 10 emirala naye omwami ono abadde already yazaalayo dda abaana baana nga 3 ku 4 kati gwe wogamba nti nze nkomye wano ku myaka 10 sigenda kwongeza emyaka emirala 10 omukazi takayana naawe agamba isoke tewali buzibu amakubo tambula makubo go naye sigale makubo gange naye child support awo bakwatira era nakyo katonabe kikyogamba ekyo nakyo tujja kyogerako naddala baganda bafa bakatuuka wano abaagala okuzaala how gwomusajja kibenefitinga mu bufunza actually omuntu yandizadde mu mukazi ng'ategeera ng'akimanyi nti ono kabeka gwe ngendo semba naye ebbanga lyonna kalamuwulira akantu kano ng'ategeera nemba mwawukanye nga waali ng'agenda beera naye kubanga omuzungu katono omuzungu oli omuzungu ati omaye abantu bawano era tulyogerako ku shemu nga omanyi byoyita mu weekend ngeje tukola nabo abantu oyina okubeera nga event gyoyitamu gitereka kuba bali balina olugambo weddamu okukola nabo ku Monday buli omu anyumiza munne weekend yo nga we yabadde bwe bati baba kati nali munyumiza nga weekend ogenda kukola ki eno weekend nga weekend nayo renew oh that's normal cause waje it's normal here oyina kiri nomera ndoza kigera kwera fun bagenda celebrating baga kuinwinga myaka emirala nga sina bimugamba nti ndoza aga kwera myaka 10 basanga okay that's fine so olaba learning adopting n'okutegera culture z'abantu abalaba enjawulo era kyobola abazungu asobola okumala n'omuntu emyaka 2 nga tebazaalanga exactly kati nga wekiba renew webatuuka ku renewinga nga kati tupulanize asobola okweta oba nagamba twetegedde bulungi kati katuzaale wow ekyo kiyitirivu aliwo omwala omugwe nali ngenda gula bintu nga ndi mu kusenguka mmanyi wano waliwo wogenda n'ogula ebintu yategeza bigula mu dduuka direct nenga abantu batunda amuvinga asema bino sibyetaaga blabla kati ningendayo ngamba bamutambo konze bulungi ngamba badde boyfriend wange amuvinga in mukumovinga in ndabanga ebintu emusijja kubyetaaga tugenda beera fenna konze kati mugenda planninga n'okuzaala nti tetwagala kuzaala wabula tupulaninga kufuna embwa yaffe kuba embwa teyetaaga kusavinga sente za college we shall enjoy our life entire life just tubeera concerned embwa yaffe erwadde etya tugituttewa mu ddekka yabi kati abantu abo kakalaamu kyova olaba abantu bangi ajja e Bulaaya n'atanyumirwa waayi muzeeyi wange bayire tukutumiddeko muzeeyi waffe atusuza e Bungereza muzeeyi PK yesebo yaŋŋamba kaye kansubire tolinga bano abantu abajja e Bulaaya nti ngenda kukola mirimu 3 kwa kakalaamu at the end of the day this is your life kakalaamu omuzungu teriyo omwana azaaliddwa wano n'asomera wano gwosobola kugamba tamanyi kye bayita shift nti one n'agattako kati ye waakola okuva kati ku makya nanyuka 8 ezo na hours benjoyinga kati bino bivali mbayi migrant kati obeera mu bino bya shift osobola okulowooza buli muntu yenna bw'ate waali biri mba migrant nti omulaba ku train nga adduka gwe gyogenda train eyo muli ba China ba Ukraine badduga mwe muli awo bayindia train emala kuyita ku Union Station nolaba ab'amakooti eyo ku King West nolaba ab'amakooti era waagirinya bw'ati aviramu wali emujja ku King West n'agenda eri mu Queen West n'akoma awo bakutambulira awo kubanga ate waliyo area ndala ate bo balala office buildings area babambadde n'amakooti newe ba winter era osobola bekanuka mwe muba mu train nga muli mu jacket bikomeeri ozaala nayingira ng'ali muki mukooti n'ogamba onaakoze atya kubanga kati ate nabo bayingira bw'aba ne munne naga
natunula eno kati ne babagayanga agamba mune tunula keri ebikoti bambadde bya kiro 10 aba babiri nga yeewuunya otambula otya ng'onna oli ki okategera kati nze olaba just a period of myezi nga 9 sirinye ku train mwenda ku kale katuwele myezi 10 owa 11 wallahi sirinye ku train nera nade nonya kadi yange ya train nange yange ilikuwa badola 10 najua ko negayo jiko sako era nange nateka akezi wera ngantia nze ntie ekintu nalabako mudduga ve yayingira nakona bwati ku bus nga tekuli sente kati eyali avuga alabika mungu obusosoza n'abali wanu batandika okwesoza nenyimuko okujja mutapingira kati ate era kyetakola nawunzika njeyo sente kubanga tosobola tapinga mirundi gwako bagamba already tap najja anti kati naye kye nali ngenda okukola nga kindaga nti ndi migrant kati nekijjukira bujjukizi kati neneebuzaabuza nenjijayo ebinusu nenga brother just I know ne munyonyola tirange ziggwako nga sitegedde kati naye nga tezigwangako nze nga ntandika mu $5 oteekako nebeera waliwo nateeka 5 nze bbanga lyonna nange sikubangako olina ngamba kayeera mmwe muli bagagga okwate $5 konze oteekako mmeka nti nsisobola n'okuteekako 5 nimugamba buli dakika ng'obweoteekako buteesi kubanga nze nange sibeerako mu bulamu bwakukuba bituli njagala nnyo ekintu nga kiri straight forward kati ebimu ku bintu naye oyogera ekya train ebimu ku bintu kayenduuza ebyaŋŋambisa kanoonye emmotoka nze nina limited enjoyments ez'enjawulo kati mba ndowooza mu bufunze ngezaako oba ndi introvert sikimanyi ngezaako kyezuula bwezuula kati mba nnoonya essanyu erya buli ki ango wawenyiza okwenyumirwako kaakati train yali emmalako mumazi stress yali tempasi kubanga nalasanga nga abantu abali mu professional jobs bookakasa nti they should be happy extremely happy kubanga ayambadde ebigandula ebyo ebyeddwaliro omulaba nga atambula agenda oba agenda ku St. Michael oba agenda mu hospital ez'enjawulo naye ng'engeri gyatuddemu mu training engeri gyatuzaamu ennaku ngenda kugamba n'ogamba Kakalamu kankubuulire train ewa stress nnyo ebyo byonna anti obadde oga nti ekumalako stress ewa stress kati kankubuulire nagambye kumalako stress ogambye okumalako stress nedda mbadde njogedde bubi ewa stress abo boolaba bannansi abagenda kyenkugambye era ojja beetegereza nga bafiripino omwana wa wano ne waba muddugavu ng'azaaliddwa wano nga satisfied nansi kizibu omusanga mbu alinye train okuva esikabula kolaki ate osobola omulaba nga alinye uba lwansonga ye byakolerera bitono abafiripino balinga baddugavu wonyumya naye akulaga nti alina famire efiripayini gyalabirira gyakola ki kati ate omwana wa wano sama etuuse kizibu okukola sama n'agimalako emyezi 4 era bonna kati betuli nabo waliwo ababadde Cuba mwezi ogwo mulamba kati ate nno bapulaninga omwezi okujja ate bagendewa okukola wetukolera babeeguya bweguya okukola mu sama otegerese nga babeeguya because bo balaba tebalina kukola muki kati ife era kyova olaba naye kano okuddayo ku kali nti Kakalamu tuddeyo ku kiri kikye wakime Bulaaya kati Kakalamu yebbaire twogera ku Remi no oli kumpi kujjako wano abantu mbakulabe mtukwogerako nyani twasanze naga Remi oyo janguko wano bwoti okutameko bwoti abantu bagenda ne bagamba mbutwogera nnyo kono simanyi byakola n'atutwala eri omusajja wuno manyi mugenda ne mulowoozi jangu okutame wano mulaba wajjudde tetumuwanira bwereere wuno alinga mutabani wa Rembo anyirira yono Remi chairman wa Kunga Canada chapter producer waffe ono Remi ajjudde woba olyagire tomusemberera akuzuuza nakuzeno actually zesikola nkona muntu bukyantandika kola n'abantu asobola era naye mulikambi muwe tukoze nga mbadde nkolanga n'abantu abatusuubaka tuvudde Kampala naye bomanyi oli specifically omulimu gwe amanyi nti kasita nteekawo kamera kiwedde asaana okudda ku simu ye tayagala kulowooza ki kyogenda kukola ayagala obeerere stress ya gaasi otaddemu gaasi wammeka mugenda kulya ki nga mugenda mu kkubo data olowooze ne kye mugenda okukola yeah. kakati ono
aina storage yampe y'omuwala gwe bayita Jazira muwala oyo ku Kikwali ne mugamba nze bukyankola n'abantu siberanko na muntu yali ampaddeko story oba idea tugende tukole kino nga nange njifiringa nga is a direct reflection ngamba wow nenga siberangako na muntu bwatyo wow that's so, amazing ekyo nze nali sikirabanga era nali siberangako tuwabera nakiraba moyo wabisoma naye neddera kiri mu passion kati waliwo omuntu osoma ebintu tubola tunyiza ali perfectionist kwegamba ffe mutamanya bwaffe actually ati tulika ffe tumunyiza naye katunzi kapa tunyiza era wamsajja gamba dawan ate simanyi siraba dawan tukole nabo batukola kakati ensonga eri bwetu tugenda kola bwetu tibaganda bange tubeera n'ebisitole byaffe bye tuba twagala osooka okwejjako nga twakatandika era munatusonyiwa now ekiri e Bulaaya okuddamu okujjukizaako nti tuli wakati mu kutambulira mu bulamu bwe tusuubira nti oba oliawo tubuyiseemu tubuyitamu tusuubira obuyitamu oba tulabyeko ababuyiseemu oba oliawo kaye wisdom y'omu ku bantu abali wakati ali volunteer work mu wakati okuyamba gwe si ya buli omu era gw'owulira nga tekukwatako we have a lot of options zosobola okukwata ng'olaba mu ngeri emu oba endala but specifically tuteekamu gas tuteekamu obudde tujja ne tupreparinga ng'ekituleese kwongerako bakukipinga waka nayamba generation ezinajja mu maaso nina omuntu eyambuzaako naŋŋamba nti kaye amuwulira ayogera ku kigambo kye bayita atafunanga mpapula eyafuna empapula nga tayise mu kkooti tasobola kutegeera bulumi bugenda bubeerawo kiri si kivumu bayida embassy then naŋŋamba nti waba tafuddeeyo waliwo bye tusobola okukkiriza nti you can edit kubanga si buli omuntu byogerwa si buli kimu tibyogerwa but yabadde ansabye mwene episode tupipeyalinga abantu otuyiseeko mu bulamu obwa first day nga looya akukubidde essimu nti alo ng'osuubira kugamba nti empapula zo ziyiseemu n'akukubira naga nti alo bakuyise mu kkooti onnyonnyole ekyakuleeta mwene ensi yali regular hearing yali hearing eno gye tuwulira short hearing yali ya ssaawa mmeka era yessimu yali etya era kiki wasuubira wa preparing otya mwezi ennaku okutuukako olwo olunaku wayambala ngoye ki wali olowooza ki okutuukako olwo olunaku n'okuvaayo nti kiwedde weeks 2 omwezi ogujja tugenda kuba na His Excellency Bob Wine yabadde South Africa kyabadde kyakabi nnyo naye nga wiki ejja tugenda omwezi ogujja tugenda kuba wano Anna Bridals mwezi gw'omwenda bannange ngenda kuba MC ku Anna Bridals Hamilton nga tulaga omusono gw'engoye even ngenda okusooka okubeera mu MC now okudda ku kino nayogera era nkigamba nnyo abantu zino tukola conferences zino era njaga kwebaza muganda wange osobola okubanga naawe tewalowoozaako oli Uganda nga tomanyi oba olijja e Bulaaya kati Don Chris yabadde tamanyi nti asobola okutuuka okwagala okujja e Bulaaya obulamu abuseetinze yeewuunyisa wetuli tola nti Don Chris ali Germany naye ayo ya Canada okumanya omusajja ali mugezi yafuna visa 2 alina eya Schengen naye eya Canada emuli ku kiddo era yagambye nga alina Edi Mezaya nti awe bigaana sobola kudda wali mpitamu pa Canada teyagambye sigala awo kati otegedde bonna abajerega Canada waliwo abajerega iye waliya muganda wange babeere ne beesudiya olaba nze kati baasirika nze nanyonyo abaana bali awo mu kyondo kya Bwalabbu nga nabo bafuusi kizibu ne mbagamba temuli Bulaaya omwana ogende Saudi Arabia ne Dubai si kujerega naye kubanga kati wisdom atakyogerako osobola okuba contented yawe Saudi wooli omanyi nti nno nze mbaddeko n'abaana be bazaalidde Saudi n'akulira Saudi ne gwe nkola naye tebasobola kuwa butuuze kuba abazadde bo wadde Bawalabu tebaali ba Saudi era gaayo omu babambi bazadde bakola ssente ne bamuwa namugamba agende yeeyiye mu America kati nabo babawanga travel gun naye tebali kuwa passport yaabwe na permanent residence kasofuluma so kyondo kya Bwalabbu ena America ne Bulaaya ye Europe kakati
bino bye tubyogera nti osobola okuba ng'oli mu kyondo kya Buwarabu nga tomanyi nti oba oli eka ng'oli mu America. To keep you in the know, osobola okuba ng'oli Uganda nga bye ŋŋenda okwogera toli bisanga wala naye naawe n'obimanya kubanga okumanya bugagga. Omuntu afuna ate kye bayita empapula. Kati waliwo omuntu gwe bayita protected person, permanent residence ne citizen. Gyonna mitendera. Kati ofuuka otya kye bayita nti ofuna otya empapulo zijja mu kooti. Kye bayita to become a protected person. Mweyensi yonna oba oli Germany. Kati olyoka osabe wawo oyinza osinziira. Kati ate kitegeera bw'otuuka mu zino ensi owoolugero lwo. For example, nziruse mu nsi yaffe muyange kubanga ndi muwabisiike tebabikkiriza. Nziruse mu nsi yange kubanga ndi political refugee. Babadde bagenda kunzita. Nziruse kati gwomanyi nti no. Waliwo gayi gwe nalabye weenalemu nentya n'okuti. Babadde waliwo ekintu. Mbadde saagala waliwo bye tugenda okweditingamu ebimu. Tugende mpola mpola. Tugende mpola. Naye kakyeŋŋamba olekeyo ka space. Osobola okusanga. Omanye Uganda osobola okuba ng'obadde mu gavumenti. Omuntu nabba ssente ne baagala okikuteekako gwe bakusibe. Okitegera kye ngamba. Ebyaddala olaba Mike Mukula kati kankwereze. Ebyaddala sente ziri ezaali eza malaria n'ez'abasirimu musajja si yazitwala naye yagenda mu kkomera. Okay. Kati wojja wano mu nsi zino nga weekanze tokirootangako. Otandika oti kati n'owaayo olugero nti bannange enziruse katugeze kati kampa example kati ono ye yabitadde ku internet Doni Kuris oyo example nnungi nnyo ze mbadde simumanyi naye lwakubanga nze abantu bonna abeeyita abagagga ng'abantu si be babayita bamanyi bafere kasolaba omuntu e Uganda nga yeeyita mugagga aba mufere balina kuyita buyisi. Ekirala nze omuntu atayina waba mugagga nga talina wadde kizimbe mu Kampala kagamba we bamuyita omugagga mbanjeragalamu kubajjinja okabuli akantu ako. Kakalaamu omwana alina ruumu 2 e Nansana kozi Nansana si Kampala yeeyitawo Wakiso alina ruumu 2 e Namuŋŋoona ku njegoyego za Kampala ansingira Doni Kuris atayina abadde apangisa oyo omwana omwana alina ruumu 2 e Kyebando ansingira Doni Kuris kubanga Doni Kuris byonna byalina byaki ate munange yasigaddemu amafandali era akyepika. Doni Kuris weepika ojja kwabika mwero tebepikirayo. Now kati bw'ojja mu zino ensi owaayo olugero nti nzize mu zino ensi nsaba kufuuka refugee kati bakugamba wandiika lwaki osabe lwaki oyagala kubanga okuba sinzira mu bulamu bwo. Kati Abasudani Addus azze wano bw'ajja wano n'agamba nziruse lwa lutalo ng'ate beeruli nga gyeruli kati bagamba biwandiike lukukwatirako wa kye baba baagala okumanya olutalo olwo gye luli e Sudan naye oli mu ddenja lukukwatirako wa lusobola okuba nga gye luli nga teryakufaako oli eyo weerimira teryakola ki ng'olina okukakasa toli mu ddenja. Kati olaba oyo omusajja kati oyo Doni Kuris advantage yokka gy'ali disadvantage gy'alina ye Munnayuganda ogenda mu immigration wonna wanaasabira empapula nti oyo mubbi awo kaba kaweddemu kubanga waliwo ebiraga nti mubbi oli singa agenda mu immigration aga oyo mubbi ekimuddusa nti yabba abantu ekyo kati ye problem ali mu money fraud. Naye kati singa agamba bannange mulaba n'amawulire gankuba bannoonya kati ekyalina okikakasa bw'omala owandiika n'ogamba bannange nsaba kumpa butuuze mu nsi yammwe kubanga bannoonya nze Doni Kuris nti bitadde ku bupapula bwe babiyitamu bwe bati daga naye ono tebamusibangako ku kino tatuwadde ku bujulizi talina kino naga ajangu mu kooti obinnyonnyole. Kati ekyo waliwo kye bayita less complex kyeki basobola okuyita mu kooti nga bakuwadde less complex ng'osobola okumala eddakiika 5 kulabako era kasita bakuwa ebbaluwa nti tukuyise a less complex hearing ye short hearing nti gundi egenda kuba ya less complex ye short hearing. Kati omulamuzi osobola okujja bwoti n'agamba amannya go gwani bazaddewo be baani wazaalibwa ddi n'agamba kankomewo nzija ne decision nga yabadde ayagala kukulabako naye kasita tebateekako nti nno less complex kyemuyita short hearing kitegeeza omulamuzi asobola okukunya okumala olunaku lulamba ate ne lutamala n'agamba tunaddamu omwezi ogujja sinnaba kuba mumativu. Kati nze ondaba nze
Inze kakati inze myamoke with it. Inze naina passport. Actually ne wakanga nyinanga nya nenyina bidi zonanga za soka nga yajura visas. Kati nafuna visa ebungereza. Nengende Uganda, nenzire Germany, nengende Australia. Awona kati omuzungu agamba naye kakati kyonna kyontunyonyodde buzibu otunyonyodde. Jukira ate eya Canada mweri ate n'osabirako ey'Ebungereza. Agamba omusajja ono agenda kukola yuki. Kati omuli akubuuza oyina visa ya Canada lwaki tewasigala Bungereza? Ekyo n'okinyonyola. Novayo ate nodde Uganda nodde Germany. Waddayo ate wagenda Germany ng'ovudde Bungereza. We twava Bungereza. Nengende Germany. Wagenda ddi ate? Nagenda wiki egi. Ayira ate salutegeera. Nagenda wiki emu nadduka mu buddusi. Nagenda ate nenkomawo nenzire Switzerland. We twava Bungereza. We twava Bungereza mu that space of 3 months. Kati ate nange nzijukira mbiteekamu awo olina oteekamu ensi. Muganda wange kati ate nemba ne visa tege statambula ya India. Neye Bungereza nzijukira Richmond yangamba omusajja ataddemu. Nga ntaddemu ate. Odda. Kati nga nkyali ku ekyo nali nzira Bungereza kati ate mwali mu visa y'Ebungereza gye statambula. Richmond yagingamba. Kati ngenda kusesa ekintu. Nga America eri mu koona twali ne gundi. Ani munupo gundi kani akola ku ntambula. Ono musajja munupo Kayemba. Kati omusajja onyonyola bya America kati oteeka obuzibu omulamuzi kwa yayita mu lugero. Ne kati njagala onsizeeyo katono wano. Oteekayo olugero. Sure deal wabeera abakuberaga nti negwe kaye ebintu byammwe biri documented. Biri mu mawulire. Ekyo olyose n'okireeta kati enzirako nsose kunnyonnyola kiri atabimanyi ategeere olina okuwa olugero. Kati nze experience njina nti nagenda mu kooti open nemba nnyonnyoddeko kuba ndi kinyumya why nemba nnyonnyoddeko nti why did I go kuba n'omuzungu yasaba kuŋŋamba gye nalisookera yasaba kuŋŋamba lawyer nga muzungu nga sinabitegeera bulungi nze namala nengenda mu balawyer bannayuganda and bannalawyer bannayuganda balina advantage nyingi nnyo lwakuba tulina obusiru tulowooza nti omuzungu yategeera kanti gambe munayuganda mwe baana mukamba gambe mmwe abatanafuna mpapula lawyer omuzungu woogenda olina okubanga ogenda kuba ye tamanyi bye muyitamu eyo ali bize wabula lawyer munnayuganda amanyi wooteeka full stop ne koma nagana ne kaye mumwe mwogenda mulimi chokola bannakenya akola bwati bagwera wali ne bagenda mu bannakenya bahandola nalyoka kuwa wali omuzungu ojolabeza farm kati ngeri ya eri wali kwa Moses yakola mulimu munnakenya mulimu mu Nigeria mulimu ne mu Uganda bojja bakusindika ku mu Uganda mu Kenya ki kati mu Uganda nakuteeka den ne bakuwa omuzungu oli the disadvantage is tulina kino ntino mugenda mu kooti omuzungu tayogera era baloya abo teboogera lawyer tayogera ko yadde aba asirise kati nzo wange mu Uganda yayogera emirundi eji ate ogwasooka yaboggolera oli omulamuzi nemga what are you doing nengamba kati zino empapula bazinyimye kwaso balojukira nali njaga kudda Uganda nga byantamye kati nonze kati ate kamba nyenyere ekintu ekisesa actually nsolo kyerabire kangambe kino nze najje wa lawyer wange nemugana nakusasula sente zange soko printing wandiika waliwo olugero lwennina ewaka ulekanagana olulwo oluyina ewaka oba terwatuuka lutya ndulaba luli mu fayiro bweti nene okuva ndowooza walukyusa n'owandika olala kati ulina kana akantu nemugamba woba osabayo passport olina okujja physical okusayininga nemugamba singa omulamuzi tajja bino ebagamba banaye omulamuzi teyazze tukyusa olunaku olulala mpa olupapula nsayininge nsayi passport yange singa agamba nankunya nga tebiwedde mpa nsayininge passport yange singa nyima mpa nsayininge passport yange consent owandi ofuna consent osayininga nangamba wisdom sigenda nemugamba kati ate nkulagira I'm giving instruction kwa toli wabwerere gwe kati gwe kakalaamu gwe nno gwe kale chobola wangamba ziri sente ninga kakalaamu oli kuki zina ni $7 almost mutwalo lawyer I had the best Ugandan lawyer here era womwogera nakubira ko babiri nanga bangamba lawyer yo naye munange sayina sente and to me is the best nange wange jamugamba is the best
kati simujubisa bujubisa naawe oyo gwewaŋŋamba bakimanyi era ye alina kyabasingako nti oli omusajja mu malala ge galinga garemi naye kagamba yategeera bw'ojja oba kiraya nti akubebisiitinga kwegamba n'owulira nga nesenza omuwaddeko ate n'okugendayo omukazi kati nze nesimanyi nti wali oba private lawyer omukazi yanga awizidde omukulinnya lyo oli ku balooya ba gavumenti gwe gwe mbadde ndaba atambula amawanga nanga awizidde omunawe osimba layini kwabo balooya ojja mukubiraga n'okwata essimu ne mugamba nnyina gendawa nanga waliyo private lawyer ono nga ekitegeeza nti sono okugenda eno kati nga agenda okuŋŋamba nga wali nkuba okubiramu akuddamu enkeera wadde ogamba ki ngekyo kakyantaba tebamutegedde bayidawe mu nsonyiwe kati kwegamba naye ate nga nabo abo b'okubira jjukira obasaasira nti balina layini y'abalifugi bangi ab'obwereere omukazi yaŋŋamba ebigambo ebitwalina eggabi omufalansa yaŋŋamba wisdom to your name mbadde nkulaba wanu ng'otambula amawanga eyo kesi ye eri sensitive teri looya babwereere ajja kuwa budde okuddamu ezo visa zonna zofuna bwakiŋŋamba nga gye nali passport endaba nga nsoko giteeka wali bingi nnyo ebintu gwekimanyi nti nekyo kyali kigenda kunyimisa kubanga nze visa zange zonna nga nsaba zaaliyo era bawandi kati nno gye nagenda private lawyer yawandiika bali nabagamba mumpe ono byonna bye yateekayo ng'asaba visa mubimpe nga nze simanyi nti kikolebwa balina visa zonna mu system era lawyer wabisaba babimuwa bagenda obimuwa nga visa 22 wano mu lugero gye nasooka saazoogerako wangi anti gye nali ow'omuzungu ye tabimanyi agambye bino taking time talina budde ate nyonyola eno visa wali ogenda kukola ki owa private bwakizuula n'awandiika nti mumpe kati nga sikimanyi nti n'ekyo kikolebwa nanga wisdom bino biki tulina okukola addendum kimanyi okwongerako amendment and I want to thank him nkiddamu mwe bannayuganda yes balooya bannayuganda balina weakness zaabwe naye balina amaanyi gaabwe ate tulina batono tusobola kuba wagundi over praise nti tulina counsel nsamba tulina samali tulina nedda jesi tetubakubira bulango naye bogerako Stanley Dennis batonotono tebawera 10 but to me my advice is bw'oba weesobolamu ate n'abo abamu bakkiriza ebyo ebya gavumenti legal aid nze to me nga bannakenya w'obalaba go to a Ugandan who understands bye tuyitamu e Uganda. To me, that's ekyo kyekisooka. Kati mbawadde example nti gye naniza ow'omuzungu bweyereba visa nnyingi nga bimutagambemu gikube nagamba bino tetujja bimala kumbe ngendo nalabako omuwala yerabira yagenda erwana nga bakubamu bwe bati sticker tebakuba na sticker yali stamp bambi neyerabiro kiteekamu omusajja yamukunya amugamba lwaki tewatugambye gundi eno ne stamp bagitegeera eyo stamp bagitegeera mu system yes teyajoogerako omuwala n'amugamba nja kuddamu ngawise emyezi 2 nalaba omuwala oli ng'akoze alinga eyalwala simanyi na bulwadde ki nga tali mu myezi 2 okabuli akantu ako kakati ekyo njagadde mba preamble now singa bakuba essimu looyawo n'agamba nti kaye osuubira jukira omala oteekayo olugero kati olinda kooti bakusabye obujulizi kati olinda either bagenda kuwa nga togenze mu kooti oba bagenda kusindika email tukwetaaga mu kooti kakati bakusindika email tisebo tukwetaaga mu kooti ate serious complex tegenda kuwa short hearing wali luddawa kati bulira kana akantu buli muntu gwe nalinda byeko nga bamuweereza email nti tukwetaaga mu kooti gyasooka okudduka mu toilet Kakalamu omuwala yali ku street bwati ng'ali ku simu ye bwati atambula lwa TikTok n'alaba essimu ya lawyer naga hallo namuga agenda ku email yo agenda gisoma naddamu n'agamba bino nga sibitegeera nti anti bakuyise mu kooti omwezi ogujja yagamba yasula ensawo erwa kubanga bwe yali bagirabanga ncafu yali fuji n'ayingira Tim Horton nga Tim Horton bwe yali eddugala mu downtown yagituulako butuuzi bwati nga tatidde na UTI
omuwala yagamba yatuula ku toyi ng'alinga aguddemu ekintu just omugamba nti omwezi ogujja bakuyise mu kooti. Buli muntu yenna gwe bagamba nkugamba experience kasita bagamba nti tukwetaaga n'oba ogwamu ekidumusi simanyi lwaki kitiika kooti n'empapula oluba kaba kalabaaye tolimba n'oba confident sibayi ba wisdom. Ekirala bano abantu abagamba nti abatugambanga nti wisdom kakalaamu ebintu byammwe biri all over. Kituufu biri all over. Omuzungu kyagamba mbirabe biri all over. Nesooka ojja obinnyonnyole biri all over. Bikukwatirako wa. Ntegedde biri all over. Kati jangu nnyumize bye biri all over. Kakalaamu. Oh my God. Okimanyi nti nno nze nali bwenti. Oli nankwenaga kaye. Wakola ensobi. Oba oteewola oyo omuzungu. Nogenda mu badduka bannayuganda bagenda kufrustratinga. Oli looya kakati olaba banno be twasindikayo bonna babadde tebagenze mu kooti. Ng'omanyi kye kitegeeza? Anti awo ogendako mu depression. Nga kituufu era banno bonna barwemi baabawa. Yesebo. Kakati bonna galabuzi we najja nabo babawadde. Nga kyayogera kituufu. Kati gw'ogirayo otya? Ate nga naye bulumi. Ng'akulumirirwa musayidi eyo. Okimanyi? Gwe ebintu byo byonna munnaye kati kankubuulire naawe ali sita agenda okujja. Ebintu byo bisobola okuba biri all over. Omuzungu kyatwalanga amakulu bijje yonna gye biri all over. Biteeke ku lupapula. Bw'oba tokitaddeeko ku lupapula tagenda kikonsidaringa. Bw'ateekamu erinnya n'agamba Ibrahim Mukasa n'akola nga ali okola ku TV okola wano. Bw'oba tokimugambye ekyo tajja kikonsidaringa. That's the law. Akonsidaringa ky'omuwadde ku lupapula. Okawulira? Akiraba nti kubanga ye mu amateeka gamugamba nti bino ebiri emabbali biveeko concentrate one wowa decision. Kakalaamu okimanyi nti nno nekino kankibagambe omwana atatambulangako n'ajja mu zino ensi n'asaba empapula bamuwa mangu okusinga nze atambudde amawanga. Kati oli yaŋŋamba okuva wali tugenda okubala abantu bonna be bawadde ng'oggyeko olulemu nga baana gye baali batambudde Dubai. Kati ate ne bakola story ne kino ngenda kyogera bw'obanga okola olugendo ng'ozze Yesu oyise mu bingi bifunze ku mpapula 2. Kankaddemu okawulire gwe Doni Kurisi ayagala okusaba obutuuze Germany. Doni Kurisi kituufu oyise mu bingi watulaze nti no tosobola kubeerawo nga teweegatta. Nakyo ngenda kugamba Doni Kurisi ozze mugana amawanga okwegatta sooka okwerabire. Munnange ate yalina yitwe. Doni Kurisi alina amanyi abulayo kuba Museveni. Kati anti kyenkugambye Doni Kurisi gusobola omukuba nti Munnayuganda asobola okulaba nga ataddeyo emboozi. Era eyo emboozi gy'ataddeyo n'egwa mu Munnayuganda ow'ettima. Munnayuganda gye bali ab'ettima. Kuba kati nze Doni Kurisi omulaba najja wano kyensooka okuteeka mu bwongo nti Munnayuganda. Okimanyi nti nno abakulembeze ba Nuupu abali wano okimanyi nti nno bayambye n'abantu be baalabira ddala nga wallahi tabeeranko mu struggle. Kubanga kye basooka okulaba tuli Munnayuganda n'omuvubuka eyakola olupapula olwawandika mu immigration batuzzeeyo munnange omuvubuka oyo nga ne Doda akulembera Nuupu ye yasayininga. Ali ku embasi omuvubuka twali twakajja n'awandiika amannya g'Abannayuganda n'agawa mu immigration batumme empapula Namuganda. Nedda wabanzijukiza oyo omusajja tukoke kuba kyagenda bayiro abaana munanga ate yali kyamanyi tujja mutegeera bayiro ina Kakalamu kankigambe IT yagenda wala bw'owandiika ku computer bw'oti n'okoseeyo computer omwana atula bw'ati n'anoonya bakiyita IPS address bagenda okunoonya ne kigwa ku gundi ye bwe kigwa ku gundi ye bamutegeera amannya neyakiwani babijjayo abaana Bannayuganda bagezi tumutegeera naye ng'omuvubuka yali ayagala Bannayuganda okuddayo Nuupu ye Canada ye yamuwa empapula ezamuwe ebbaluwa ezamufungisa empapula. Kati tulina Bannayuganda naye oyo ab'omu n'avumaganya Bannayuganda abalala nti bandibadde bano aba Nuupu tebamufaako. Kati Doni Kurisi omulaba wadduse tumiwe mulaba bwenti nsooka ne neerabira kiri ne mmanya n'omusajja ajja kwetuga kubanga asobola okwetuga
kati wali awo ali mu mata achali malala ga Edimezaya omukore kwa Edimezaya dewa mukazi we naye ali bwati omanyize nsaba njagala kuba Uganda je negatya bulunaku gende Dubai baba Edimezaya naye amtunulya bwati naga Edimezaya mugezi amujjako kantu Edimezaya ku buganirivu bwali na ku sente zolaba yavuze paka Germany amafuta ge kubanga nga muzibu ku sente Edimezaya naye yavuze motoka Edimezaya ndikubuzizaako yakutaka motoka ke kana akatekawo omusajja namugamba naye kana akamotoka nganda banga akakadde ne ngamba ha musajja ono akyali mama fanta Edimezaya agenda omufulu Edimezaya yafubye kwewozaako ene motoka eno gyotuddemu ate Edimezaya n'abyonoona ayina ekintu kye yakola mu kaseera $2 oba 13 bankadde ku musajja emmotoka zabaddemu e Uganda kati Edimezaya ayina ekintu kye yakola wakati mu eyo situation ng'abantu batuli bubi video eyo yemu ku bintu endowooza nali ntuuse ekiseera nga mpulira nkooye buli omu abiŋŋamba kubajjukira ebiseera ebisinga webakuweereza kati ngoyo ani oyo Doni Kulisi mu kaseera kano alabika okuba ebimu bimuyitako nga tabitegedde naye abantu abalina ennamba ye buli kaseera abeera amugamba olaba bukedde bweyokogeddeko olaba gundi bwakwogeddeko kati otukaseera nga obanga gakambye byerabye concentrating ne bakuweza kiri Mezaya n'ayogera ekintu n'agamba nsabira Kaya afune empapula nsabira Ibula afune empapula nsabira gundi afune empapula bannange eyo simanyi statement yakola we nali bwe ntiyagamba nedda munaye kambiddemu wadde gw'omwagala nnyo agenda okyogera yali amaze nga gumususseeko teyasooka kyogera yakoma bukomi gwe Kakalaamu olina omukisa kubanga n'abakazi abakulaba baagala okusuwuliriza nedda kakireka eri point gwe naawe leka tulina okwogera ku batatusabira lindako olwo olunaku kituufu nagiraba era kituufu yakyogera Kakalaamu abantu n'okuva e Uganda bannamawulire bonna from Epsd baali basabira gwe namaku abo tebansabirangako kankiddemu igwe Kakalaamu bannamawulire nze omuntu yekka eyali ayogedde ku nze obulungi yali Jenkins noza nakasuku ku simu ate si ku mpewo was Jenkins bonna nkiddamu sirabangayo munnamawulire bonna ne bennawanga obuntu n'abaagamba nga nti banjagala teri yajja open naga naye kayooyo afune ki Edimezaya kati lwakwa mukwano gonso era n'okugamba byasooka okwogera nze okimanyi nti nno nze omugwe baagamba sijjafuna mpapula era ekyagenda okyogera nga gubalidde otegedde kye ŋŋamba gubalidde kati oyo Ibula oyo mbulya Ibula ani yamwogerako nti asabira Ibula ofuna empapula kuba bannamawulire bamala kujja ng'oyo Ibula azifunye tulina kyogerako Mungu yatuyambye Kakalaamu neera naffe era bwotegedde kye ngambe Mungu yatuyambye asaasidde n'atusaasira Kakalaamu otegera kino nkikujjukiza kyoli bw'owulira statement ereme kutwala mu depression nagamba Kakalaamu bonna ababakuba muve ku YouTube nti balaba wokolayo ka video ne ka trending oyo yali atandika Ibula YouTube bamusekerera ne Godfather yennyini mbutekagana kukola ki era muze bulwenda abwente enamba ezitambudde nga mukama kati atujjeko ekiswalo niwe bamusekerera kati yafunye omulimu buli omu yakoze YouTube kati kati bazijerekanga kati buli omu yaddusize nze sisobola kubeera awo akola YouTube ntambula bwenti naye buli omu ali ku YouTube naye ono omuwala ono juzi yali agira naye mbu yabadde yali atuvumira ku bbanja kati Kakalaamu omutegere omuwala oli alikola ku Baba TV yagambye mbu yali atuvumira ku bbanja naye yafunye omulimu yatandise kati Kakalaamu kamba buli emmwe kyemuli naye YouTube simmere Uganda nkeze kanejjemu kanjogere kummwe gwe ne Ibula mubadde Uganda era atunuulira omusajja nga Katambala Junior nga atudde bw'ati ne anoonya kantu naye nga ali abavuma naye Kakalaamu kantambuliza mubadde Uganda nga mukola YouTube gwe ne Ibula nga mukola ku one of the best media stations muli paid ne mukola ebyammwe ne muyitawo naye akuvuma atambula mbulamu bwa ddinayo alaga n'ennyumba etali ye akatono nnyo ate kwogedde bulungi wabeeranga n'omulimu ng'ate olina ne YouTube one of the best ku saa zino aga nti genda okole nti ate eve ku YouTube naye nga ne wali walinanga ebintu bimeka bibiri kankongere nako kati kankongere nako ku musajja ffe Ibula oyo Ibula omulaba gye yasooka okukola ku media
kino tekisangikasangika omuntu omusoosinga media national tv national gundi spaka we musoosinga kitegeeza oyo Ibula mujja gye yali omuleeta akawulira naye n'osanga omuntu amuvuma n'ogamba ne bana Uganda kati abeene enkerebwe enkerebwe evuma Ibula nala mwe temumanyi Godfather bayirayo nze lumu ndowooza ajja kukolako gundi n'oyo Ibula obunaku obuli kwoli gayi lumu kati ojja kukola naye ojja kukola naye ku ebyo kasa bwali enesigale eyamba abantu tuddeyo eri kasa wali bale mulinde interview yakaye ne Ibula baga kugera ku Godfather babanyonyola obunaku bwe nga kayalese bwino tugende eri kukumpapula omanyi nti oyo mwana yabera tuddeyo eri olina obudde n'omusajja sawa namba tugende twogere tudde tuyamba abantu so tuli tugenda bakubidde togenda mu kooti yesebo kati wetegeka otya soko odduke mu toyi because it happens to everyone yesebo kakane kati nze kati kankubuulira omuntu yaŋŋamba bw'ati omuwala ali yasoma mateeka yankuya nanga wisdom okola ki ne mugamba ndi wano mvuga mmotoka nanga asooka oyimirire bangaye bakuyise mu kooti naye ekyo nakigamba nti ogenda kugendayo konze buli eyalabako kwaba abatono nandaba nga nalinga ntambula kwaba na Uganda basoma amateeka baŋŋamba nga wisdom you will go tewali woyiza wonera wosoma decision ekyakuviirako kuweesa okumpeesa yesibu tebabimbuuza vaawo anti byonna byali mu bujulizi nze looya wange yagamba sirabanga muntu alina bujulizi nga gwe nkugaye famire ya Bob Wine koota yonna yampa okawulira akantu ako kwangamba Remi ndi mukyamu we have to appreciate people okisegeera era one layini eyasooka kubanga bagenda omukazi yawandika layini 20 mwezi lwaki ampadde kati kino kyekiri nti bino byonna bye mubaako mwina obujulizi ebyo nabijjayo according to this according ku kino kakati akazemenaga naye lwakubanga weyanyonyodde amawanga gano akamawanga gano ko gyataasaba buddamu gye yalina opportunity obusaba though tiyammatiza but I was satisfied ku explanation ye ate nalina mufiirako kale kakati bakubidde omanyi kabokamu onatuba tumaze week eno next week tusobola okugiddira kakati we bakubira email kyosooka okukola nga gwe sooka odduke mu toyi nkimanyi naawe osobola n'appetite era woolabanga omuntu gwebayise mu kooti ng'alya nnyo appetite ebuze ng'omanyi oyo ali kalebereka mu mampapula ready flags tazirabye bw'olabanga omuntu nga bamugambye omwezi ogujja ogenda kujja mu teekako regular n'asigala ng'alyanga wabadde alya omwenge ng'agunywanga wanywa tagenzeeko mu kidumu ng'omanya ebyewaabwe bimutambulirako tabuuse red flag tazibuuse kitegeeza oyo almost asobola okudda e Kampala kubanga kati nkubuulira bonna be baayita ne baba omwoyo bababiri akunyumiza experience it happens n'owoba kyoyogerako kyekyo now what do you do Munnayuganda Bannayuganda abasinga waatuukira ewa wisdom akola bw'ati nekyamanyi tabuuza nkifureezinze ntya kino Munnayuganda kankubuulire we bakuyita mu kooti n'oba tonnaba kuwaayo bujulizi bwo na mboozi yo buuza abantu kituufu Bannayuganda abasinga balimba ne mu bantu ab'enkaaga b'obuuzizza waliwo 10 oba weegendereza nnyo bulungi abajja okugamba ebintu ebimu by'oba obadde tomanyi ogeza nalabyeko omwana gwe bammye gwe kakalamu olaba tuwa empapula negenda ku deportation olaba abantu be bazzaayo kanade katata abayindi babakwata ne jeki nagazeko mu restaurant nakunyumiza nembasaba ne bagamba naye wewe muyiwa buto wammwe hafu y'abayindi bonna bali mu restaurant badduka restaurant wa government segeza tebayina mpapula balowooza kati ate nze nga nkimye kwanyonnyola bo baawulira where do you pour you use cooking oil
hafu yabo n'abafuluma restaurant abakozi ne badduka balooza nva mu ki immigration yeah kati babakwata Munnayuganda gwatanafuna mpapula oba oli Canada oba oli Europe mpuliriza Yesu olaba abantu bebawa naye bangi babazayo mu kimugunyu kwe babazaayo ziba okuzayo tekusasamaza nnyongo okuwa nayo anti akati bebazayo ati sibasita aba naboogera kayibula gwe twandizeewo ayibula nga bamummipa I know Kakalamu tola anti otudde wano Yebula singa bamummipa pula tonti baba basimye ibula naye nabo oba affected anti baba bakumayibula bakuteekamu okajjukira katwaga omusajja amwagala kuddayo nga ngambolo takikolera ye ne tugenda kuddawo abantu bule babavuma kayewuzidomu nawe nga bakuteeka muli eyo mubona kati kaye wadde Uganda n'abako kyakoze munna muwuna ali eno kati ali mu kuzimba muli eyo mukyale Fuli timubaina babavuma nabo batwaliye mu ngakagamba omusajja yogera n'omusajja watakikolera ye nebaza abantu abo abasalawo kunkubira esimu because I needed that never one moment abo abasalawo nze kati nze buli omu akajate wonna muri from Remi Yibula ban nafuna amasimu nga just ngandikale kubanga byatuka nebimpitiraho ntegere kintu ekyo I feel you kubanga kati Kakalamu era ne kino kankyogere weesiimye mwana gwe nga wajja e Bulaaya nga wali Uganda ng'oyiriba nkwegomba kwegamba ofitinga mangu nnyo mu shifuti kwegamba byonna byanguwa kubanga obulamu wabumanyiira kati nze gendudde ye Europe nali sima nalabako line 1 2 eya train nenyiza netaliko kunyigira bonna abalimu nga buli ngenda nyigiramu kenenga kingamba kati lwaki togula moto kebina netaliko kunyigira buli kimu anyway Munnayuganda ebakuwa email wadde bayida ntandika ku kino emboozi yo nga tonnagiwaayo baako omuntu gw'obuuza ow'emmizi nabadde njogera ne Munnayuganda yakatuuka ng'ali ku tourist visa twadde kugana matters nembako bimugamba kumbe wali awuli atudde ku madala gayi n'afuluma wati namugamba nanga buzidde munkulamusizza namugamba gwe nvubuka olaba ono omusajja obudde bwakuwadde kizibu osanga omuntu agenda obbuku e Canada nga tomusasudde nebyagambye mbadde ndiwulira soka natandikidde ku tourist visa okimunyonyola tunemugawo oba olinamu kasente kali empola oba olinamu $1,000 wandisose n'ogenda ku lawyer bwati ne wabasiwo ekyokubiri legal aid cancellation nagiwa muntu yakatuuka ennaku 2 nga waliwo yamututte waloya Nigeria n'awaayo legal aid ye ne mugamba oyo yakututte teyakuyambi mu Nigeria yamuwadde $5 buli mugwaleeta nga amuwa sente nagamba era lyakupapijantugende mukakatwala eno kumbe buli gwatwala bamuwa $5 ne muga kati oyo teyakuyambi wagiwaddeyo kyawedde singa obadde tewagiwaddeyo n'atunda bwati ne muga soka visa giwagiddeko yeetaaga waliwo n'omwana omulala yajja ku student visa nga byetaagamu amaanyi era n'omwana oyo singa teyambuuza yali agenda kutomera nga bamutomeza okiwulira owaayo otya kubanga amateeka gakyuka last year oli ku student visa olugero lwowaddeyo tebikwatagana era twasituka ng'alina okufuna kkirizagana private lawyer to amend that kikyengezako okugamba tutandise bino nga tonnawaayo olugero lwo na bujulizi bwo noonya ate naawe woonoonya bw'omanya nti no Kakalamu anywamu kawayini gula kawayini ojjeewo Kakalamu akuwa eddakiika 3 otuule naye nga bw'anywamu tuula naye ng'omwesiga alabe olugero lwo alabe ku bujulizi bwo waba Kakalamu aganye musabeyo lawyer gw'ogenda okuwaayo $1,200 ayite mu bintu byo gye bali Bannayuganda akuwa obudde kaye tulina ekintu nga tonnabiwaayo kubanga w'obiwaayo nedda njagala nkubuuza kino leero mbadde nsaba tutambule your life mwejo situation wetuna eno eyinza okutaba episode esooka esembayo kuno omutwe kati wetuna tumaliriza you give advice
ngeri gye basobola okukikola amatanda bakigwamu anti Kakalaamu olaba tambula obulamu olaba ojjukira watutwala mu njagala kuyingira mu kooti naye omanyi lwaki nti ne bino mbyogerako kubanga lina time eri mu maaso anti labayo kizibu otuuka eri mu maaso nodda omuntu omuga nti nga tolinawayo ate sosola ogamba nti gundi y'ekkooti erimu part 1A actually oli ku part 6 ekiri Bulaaya part 6A ekoti part 6 B ekoti sebo kubanga mpamvu kwa kati bino byetwogera bannayuganda be bamya abasinga babikola ku stage 1 awayo olugero n'obujulizi ebifu kati waliwo oli ayina ruugi emmotoka gayi asiba anywa mwenge ali bubi nnyo nenga yakola mistake nti kubanga bakitwala nti abawa Kakalaamu bawa wisdom kati ne tubayo ne bannayuganda abettima akugamba byangu kino kankiddemu gwe mwana gwe yakotuuka mu zino ensi z'e Bulaaya buli muntu yenna wagamba empapula bazigabanga kiralu ku bantu avudde Uganda bw'oba osola muvuma ebinnyo kubanga simanyi buli muntu yenna kugamba nti empapula bano bagamba kiralu gwe mpuliriza mu abalokole bagamba kola nnyo ng'omuddu kola nnyo sente nga Yesu atagenda kukomawo nkya kola nnyo obutuukirivu nga Yesu akomawo nkya anti alina abalokole nga tebakola basiba mu kyaki mbu Yesu akomawo basibawo mu kyaki nga Yesu awo wennyini wosimbya kati ulia nkuwekeza hapo y'abalokole waliwo omulembe nga abalokole basiba mu kyaki kiringa waliwo omulembe nga abamu abasiraamu bwe bava mu kikubo basiba mu muzikiti nga beebase era omulangira gundi nakibinga yebatukubirako nti nedda tuli mu kisibo ne muba mwebase mugundi tekijja kuba mmanya enkoko katwalinako abalokole nga basiba mu makyaki nti Yesu akomawo enkomerero naddala nga tuyingira millennium enkomerero nga basiba beebase katulina enjigiriza saying mu bulokole egamba kola nnyo obutuukirivu bamutuukirivu nga Yesu akomawo enkya wabula ate kola nnyo ssente ozimba afuna emirimu wasaagira nga Yesu atakomawo nkya kati mpuliriza gwe wennazze okusaba empapula oli ne wagamba atofaayo byangu gwe mpuliriza mwana gwe nja kuvuba weetegeke nnyo ekkooti eyo nga bitwale nti bizibu bw'oba watula senior 4 oba senior 6 kitwale nga agenda otula senior 4 twala emyezi gye 2-3 nalabako omwana era gwe bamma oli omwana kagaya nyuma kuvuma yakola nenkera ng'agenda mu kooti leero yali akola nga leero ate nga talina less complex yakola leero nenkyagenda bamugamba byangu ngina mukuwa iri mukwano olaba oli gwe nayogeddeko waliwo gayi yali mukwano ka Moses era bamuyita Moses mukwano gwe tubeera naye ku lyato tajja kunyiga akola mu construction yaŋŋamba baali wano mu covid nga buli omu bamuwa empapula oli n'amugamba munne ojja genda bakwise mu kooti olina nesi complex tebalina kibagenda ku just go yasigala akola yaŋŋamba wisdom newe nandibadde nze nga b'empapula nali nennyima empapula tanse kooti nga nkuwekeza pu ya Moses ekisooka otuuse mu kooti kati ono yajja talina na byasomye babeeramu kano akaleza nti looya agenda kubeera eyayogere gwogugwagwa olina less complex bagenda kutunako butunuzi mbu oli baali bakavana mu covid kankose example nga buli omu bamuyita bamuwa nogende bagenda kutunako kino kankyogere Kakalaamu aba yagenda mu kooti ne biba byangu kyanjawulo nange buli omu n'omukisa gwe Kakalaamu osobola okujja ng'omuwala yabadde ne boyfriend we ne bakola ebyamama ne taata bulungi ne basanyuka nga yagenda okuba omulamuzi agenda okujja mu kooti nga musanyufu nga tagana mulisa agana kuddayo kula boyfriend wa mutwala ku gundi ku lunch naga hello what's your name amanyago emyaka gyo nagamba mpamu dakiika 2 nkomawo nakomawo ne decision musanyufu kati labayo nze nenzija nensanga omuzungu ng'amaze emyezi 8 talaba ku musajja
nga abadde n'embwa ye kwolo yakutte ku mbwa yo muyambako embwa n'egaana najja n'obusungu obusungu nti baba n'embwa nga zibayambako abo bawala buli gwolaba n'omuwala nga balina embwa embwa naye egaana kati najja mu kooti n'obusungu nakutuukako bw'ati first of all nasooka nawulira bubi kati ate abo bakazi abagenze mu menopause abo yeyawukana dda n'omusajja for long time akulaba teyagala kumanya nakubuuza amanya kati ate nakwatibwa obusungu alaba wano wamugamba olina diguli akubuuza manya n'erinnya olinda interpret okugamba akubuuza what's your name n'olinda interpret amanya go gwali nze kakalaamu kayisooka nekimujjako wadiguli n'omubuuza what's your name tosobola kugamba Gerard okay nti nako ate ako kadde mu bulungi mpola wuliriza osabye interpreter obadde ne interpreter era njagala nnyo obe ne interpreter but however wano baba batandika balina kye bayita dimina kino kanti bayigirize baana mmwe kye bayita dimina oba onaakimanyi Remi abalamuzi bwe bakusomesa dimina osobola oyingira bwoti mu kooti omulamuzi n'akutundira bw'ati n'amanya nti oyo yabba okusinziira ku experience akutunulira bw'ati entambula n'entunulayo wenna otunula omagamaga olinga sobbi oli awo emimwa baagikuba baagyabya eno olina embala eno simanye embale si oli awo oyingira ekkooti obonga kwa mwana mugamba kiki obonga kuba no n'atunda bw'ati omulamuzi naga oyo mubbi nagukusalira nga tibanagukusalira anti ekyo kyenga dimina is another subject bagisoma kiringa psychiatrist akutunulira kyobola batugamba tunulira bwoti omulamuzi ngenda bituukako enewe oba otya mu kooti kalica yaffe tugamba tutunula muntu mu maaso ate wano kati nkuddamu wano omuntu omutunulira mu maaso wakubuuza nti amanya go gwani n'okola bwoti noddamu aba amanyi ogenda mulimba kyogenda okwogera omulimba dimina olatoka okalese bulungi kuba wano bo baagala obooti n'omutunulamu mu maaso kati nze nambala ekkooti n'ensalako bwenti wakuba suuti wangi tumanyi nali neetegese okuddayo ngaawo nakuddayo embayi zange zonna nsinga suuti webankwata okutwala lusirangenda nekkooti yange najja nawe nagambye dda nze nagamba nolya namugamba instruct you wandika omusajja n'atayipira okumanya nali muzibu nemugamba teeka wano kopi yino webanyimira bwe bati nsaininga sobayo gundi passport yange najja nyina t-shirt esaati ne kooti nga kyobeera passport bagenda gimpeerawo kudde nga mugamba bwe banyimira nsira Uganda nga wendi yagaana before okujjayo passport yange kakati zaali sawa meka kati nno nzijja kansooke ku kyoli Moses nzije ku kyange kati tuyingira nno kooti bironabigasakomawo pati biki tukyali ku ntwe ya kooti munnange oli gayi wange Moses bali mu covid bagaba kati omukazi eyajja alabika bali mu covid bawe yamumye sexy embwa temuyambye najja yasooka n'atunda bwati Moses kati baana mmwe bannayuganda muyina ekizibu ebyo mwetunuza ng'abayaayi oze mu kooti oyambadde chain simanyi otunulanga binaaka ebyo ojuka ekigambo kyenkozesa dimina baana mmwe ebyo kiringanga kati omuntu ansanze njogera n'omuntu twogera bintu muntu mukunaga bwe kikaye sikuddamu because sinoonya bambuuza nanga ako kankolera ddala bubi olaba omuntu kadabadde ne Ssaaba Kristo tuyimiridde tuti tunyumya abavubuka ne bakutte omwenge mwana kabonge kayo kaye sazeemu kati saze mwe bayaye mmwe waliwo ebintu ebimu byogenda okwemanyiiza ng'oli Bulaaya nga tebikola naye sebo eno si yakulangira sooka tuddeyo wali sibalangira ogambe ejja mu maaso kati Moses ng'agenda bw'ati omukazi yamutunulira bw'ati ng'atandika kati kino kikulu ebigambo nga bina tuli ku intro sinatandika kooti
bali abalamuzi balina kye bakola abamanyi wakulwaminza olugero lwonna kati agenda twala eddakiika nga 3 ng'ali mu kwogera ku ggwe ng'avudde ku lugero asooka n'agamba n'atwala eddakiika nga 5 ng'ali mu kusomera amateeka gatwala anti amanyi wabikutte anti okulwaminga nnyo n'atandika ene kooti bweti wogitulamu okola kino ekintu tekikola kati agenda okumala byonna by'asomye nga bye wakulwaminza ekiro bigenze nedda kakati oyagala tweyongere batusooke tukomawo oyongere tumaleko katonyo ka introduction omulamuzi bayiga akakodyo amala eddakiika nga 5 ng'ali mu kwogera mateeka gafuga kooti ng'akimanyidde ddala ono gaayi olugero lwe yampa yalukulwaminga n'eddeeti zaamu kati ye atwala tayimu ye yasooka kukuba eri kati n'ekirala bannayuganda kye bamanyi olina interpreter however bw'aba akubuuza ekibuuzo interpreter bannange muntu gw'osaba nti olulimi lwentegeera kati woba oyogera luganda kino nkiddamu mmwe aboogera oluganda gugwe erina oluganda ono omuzungu tagoberera oli byaddamu bw'aba akubuuza ekibuuzo akolako ne bw'ati amaaso by'oyogera byonna byewandika ate byesevinga yesebo nkiddamu mwalaba nga mulaba DSTV biki nti waliwo bainterpreter b'oluganda nga baweereza omupiira abeeyo oluganda luli ku Google omuzungu akola bw'ati yoli byavuna asobola mulimba yaba wano ku kyoyogera kadamuka kuyingira bulungi ng'ali bw'ati kati aba ne questions nga yazitegese ng'era agenda ziteekako nnyo essira ki exact ekyoyogera kati nze yaddayo emirundi egi yasooka n'aŋŋamba nnimba wangi yaŋŋamba ekyo kyoyogedde kati asobola okubuuza ku lunaku bwe luti bwaliri ddawa n'ogamba nali mulago kati tuli ku intro kansooka njogera kano wowulira ngo era weyagala okweditinga editi mu mateeka kyakunyonyola asobola okugamba bw'ati tonnyonnyola nga sikubuuza nti nnyonnyola exactly bwe nkugamba nti mpa ansa sikugambye kunnyonnyola bino biri wali ng'akusomera tutya mutuuse olaba ekyo kyenjogedde asobola kyogererako eddakiika 2 naye nga kyayagala byokulwamiza bikuveeko nanti nagamba okunnyonnyola kyeki okunnyonnyola ogeza bwe nkubuuza nti ku lunaku bwe luti kyekyaliwo njagala oŋŋambe nti bankuba olubale kyokka kyenkwagala annyonnyola naŋŋamba naye woogamba bankuba olubale ne bansambasamba ne banjijjaawo ne bantwala ne bansiikanga empuuta ne bantwala naga nkulabula bw'ono nnyonnyola nga sigambye kunnyonnyola nkulabula owulidde atwaliriza obudde weerabire iwakuramye kale tugenda komawo olwaleero tugenda kuddayo mu kooti kazakamalakoze singa bamumye tugenda mufunaawo nga bamumye atubulire yaliwo nedda paati ule kanoko kambuze kano tugenda muddako kati ddala kanoko amanyako gwani nze kaye wisdom olina wazaalibwa ddi kati ako omanyi nti omuntu asobola okugwawo wantu kuwazaalibwa ddi kati ule kano akantu kakalaamu ekiddako tuli mu mbozi no kutwaliriza naye tujja kuddayo wali okuteekateeka naye kano akantu bazaddeyo be baani kakati kakalaamu bukyambeerawo nze nali sikwatanga ku baaside ya mukazi yanzaalira mwana nayina ogikwata tugenda kukomawo olunaku olwaleero tugenda kukwatira tukomawo nate agamba dimina kakwatire ddala dimina oze kufuna mpapula looya agenda kutunulira omubbi gwawe empapula ofuuke mubbi e Canada kale kati oyambadde otya otunudde otya yesebo oddamu otya yesebo wawandika olina diguli interpreter mutandikiddewo ku introduction bakubuuza what's your name n'olina interpreter okwogera amannya go gwana nze Kizito omunyiziza yaziza taata tugenda kuddamu okwategana olunaku lw'Essande Katonda asiimye tutandise bwe tuti olwaleero tuli ku mpapula n'olugendo lw'ekkooti kati gwalinamu akakunkuna ku mpapula okay
wetugenda okwatagana nze Kakalamu the answer kayuzire mutubadde naye ne Remy Ntami adde ku kamera atakumira mpera abankumire bye. The Answer Channel, a solution to every situation.